Yampadde erinnya bampita Abani MC. Naye baba okubranding okukyukaawo. As long as you Urban teri kigaana. Kale Rema omulabye. Ensonga za Rema ozogerako kine Honorable Minister Nyamutoro kubanga Honorable Minister Nyamutoro bwe kawala kato nga bikyali awo ate ne Kenzo ndaba katazze buto. Atuba omulungi ne Abani kojja omukugu mu nsonga z'omukwano. Kakati ekisookera ddala Kenzo kyeyagaliza embazi kibuyaga yakola ki bw'otutunuulira ffe ng'abakugu mu nsonga z'omukwano n'ez'amaka bw'otunuulira Honorable Nyamutoro ayinza okuba nga amabina gano agasikiriza ennyo tagalina simanyanga haiti manya biki ebyo ebisobola okufuula omuntu Miss World ayinza okuba tabirina. Wadde nga muwala mulungi tanyoomebwa era tusaagamba nti mubi newankubadde ffe ng'abamu abakugu tugamba nti obulungi bw'omukazi buli beyond what meets the eye busukka ekyamaaso kye bulaba obulungi bw'omukyala naye ngezaako okugamba abo kale abalabira okumpi abatwala nti obulungi bwe bw'okungulu ayinza okuba Nyamutoro ku opportunities z'abakazi ezandibadde zeeyoleka Kenzo ayinza okuba yandibadde takwata yadde eky'ekkumi kubanga Kenzo anti nkubuulira si mukyala mubi nkyogedde ani njogeza bukugu bwe buzibu bwange bamundeetanga ku zino interview mumanye nti nkozesa bukugu nkugambye Eddy Kenzo opportunities ezifuna abakazi abalungi mwe bweyita obulungi obwo bw'okungulu ndowooza azirina singa Kenzo aba agambye kunoonya muwala wa mabina wa figa omumyufu ne bwagamba muzungu ne wagamba mukilumu bayiika naye Kenzo ekisookera ddala abadde anoonya muntu alina innocence waliwo omukyalo oyo gw'ofuna nga mu butuufu ali innocent. Kenzo abadde ayagala nnyo abawala abatali mu media mu butaala bwa entertainment kubanga yali akirozezzaako eyali alumiddwa ku musota ne bwalaba omuguwa akola ki adduka misingi. Kati Kenzo abakazi bano abali mu kisaawe ky'ebyamasanyu yali yabakola ki yali yabakoowa era abaagadde abakyala Kenzo bagazizzaako wadde olukuvumo Jasmine Simikalo Nantongo simanyanga bamulinkinze ku bakyala bangi Eddy Kenzo naye ebbanga lyonna ndowooza bwe yagezaako ku kintu kya Rema kino ne kigaana n'agamba nedda kati kambeerewo newe time Kenzo yeewadde time ya myaka ng'egi giweze ng'etaano nga talina muntu gw'alaga ggwanga awo wonna ng'asabula tolowooza nti abadde tasabula awo wonna abadde akola ki abadde abayisaamu eggaali naye nga mu kuyisaamu eggaali eyo oba oli awo anoonya muntu mutuufu gwanaakola ki gwanayagala. Okitegeeza Honorable Minister ono baludde nga bali naye kati Honorable Minister mu bakyala Eddy Kenzo yali asuubira n'okuwasa teyaliimu kubanga yali fan yasooka kuba mukwano gwe Kenzo yafunye ekyapa mu mannya ge gw'omanyi okuwasa omukazi ng'asoose kubeera mukwano gwo omukyalo ne yasooka kuba fan era tumulaba emabega eri emyaka mingi ku festival ya Kenzo yaliwo n'emyaka giweze ng'ayambadde t-shirt alaga nti nkola ki nze mpagira de Kenzo tannaba kuvaayo kulangirira kaakati Eddy Kenzo atunuulira bambi akaana ak'obuwala kubanga Eddy Kenzo emyaka gye gizaala Nyamutoro akabadde aleka naawe ate nkubuulira ate kati kyoyagala Kenzo ndino mukulu nnyo kati Kenzo akuba oluyimba olusooka olwa Stamina 28 nategedde 28 Nyamutoro yalina emyaka emeka yali asoma senior 4 Kenzo lakakuba nategedde yes senior 4 Nyamutoro yali tanana kutuka yadde mu senior 4 Eddy Kenzo nga muvubuka olaba nti musajja mukulu kati afuna omuwala ono era oyo omwana alina emikisa bannange afuna omuwala ono ng'ali innocent tamanyi nnyo bintu bya ntalo za media naye nga ate career ye eri straight ne CV enzito nnyo abasajja gye buva ne gye budda ffenna twagala nnyo abakyala balina kye batwongerako bagattako Eddy Kenzo anoonyezza agamba abamabina mbaagadde abawanvu mbaagadde abamanya mbaagadde kubanga ne Kenzo ne Rema gwe yalekawo teyali mwavu Rema buli weekend ali worth by the way Rema wekiba kya mikolo kuba Rema ye buli weekend ayingiza akola milioni 8 ku 12 lwakutano lwa mukaga Sunday
tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko n'ennaku za wiiki ate nga ne bookings za show zifuna. So ne Rema teyali muwala muwavu naye Kenzo yatuuka ekiseera nga abamweyoleka bangi, abawala abalungi ennyo, abalabika batya naye nga mu bawala abo obufunze wali okwawukana tebyali bya nsimbi. Tebyali bya nsimbi. Era Eddy Kenzo teyaze wa minister wa ssente. Eddy Kenzo is not as excited as we are. Njafunye omukazi eno bafaani eno fe tuli excited. Eddy Kenzo abadde asobola okufuna omuwala omugagga nga ssente zaalina zisingizza Nyamitolo emirundi 10. Kubanga obusobozi abuyina. Eddy Kenzo ennyonyi yazifuula kagaali. Nti ye muntu asobola okulinnya naga kangende Russia, kangende mu America, wana mawanga ga Africa wo yakoowa n'okoowa. Atambudde nnyo. Tali mu mbeera z'abasajja baki baavu abanoonya. Alina flat kalina namba ebadde terimu na mukazi ng'eryawo. So si mwavu. Naye mu butabeera bwavu naye yafunye omukyala nga alina ky'asobola okumwongerako. Ate nga muwala muto. Ate nga ali innocent. Nti omutuulira ali totally green kuzina entale zibeera mu media, tamanyi bya kuyimba, ate ng'emikisa gya kakyala ke myerufu. Ku myaka egyo okubeera ng'oli honorable minister kwegyo emyaka. Kati Eddy Kenzo abadde anoonya privilege era agifunye. Kati Eddy Kenzo nina video gye nakola awo juzi yagiraba ne mugamba Eddy Kenzo tosiriwala bino bye wabeerawo Rema n'atuuka okukaabirira siri muyembe nga tosalawo. Eddy Kenzo abadde mugezi kuba ffenna tubadde tuswami. Fenna gwokimanyi nti Nyamitolo yandibadde asobola okwagala gwe. Eddy Kenzo n'amufiirwa obanze oba omusajja omulala yenna n'agamba waaye kye nalabako wano sisuula nayagala gundi nenjagala gune ono ngenda nono minister asose kuba kusoka yasose n'atasalawo yasose n'abeera nga tamwatudde naye mpaka bwe yavuddeyo yali yamwatula ddanga bakawo omukazi oyo bwa minister. Kenzo yatuuza ttiimu ye ey'omupiira n'abagamba mukyala wange bamuwadde obwa minister. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 asatu 59 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School, we invest in education. Era abaana abali mu Big Talent Academy babadde bakimanyi yakyogera ni mukyala wange bamuwadde obwa minister. Kati ate n'okuwa omukyala ono obwa minister nakyo kyayongeddemu ku speed Kenzo kwe yabadde alina okutongoleza omukyalo oyo. Aba alina mutongoza mu bwangu. Naye ekisooka kati obufumbo obulina amateeka kwe bulina okutambulira. Etteeka erisooka Eddy Kenzo tosuubira minisita okuteerayo amazzi. Mukyala. Olwo olugezigezi lukolebwa basajja nga omukazi mwavu nnyo omusajja nga gwayinamu. Eddy Kenzo tosuubira minisita mbu okuva mangu ennyo mu convoy n'enkiiko za kabineti mbwadduke mangu akufumbire. Engeri gy'oli omusajja ow'e Masaka tubamanyi abasajja ab'e Masaka mu engezigezi ezifuga abakazi. Engeri gy'ofugamu omukazi ataasoma si gy'olina okufugamu asomye.
Oyagala tugamba kati minisita tayale na buliri bwa ekyo kisoboka kwegamba omukyalo ono ajja kukolako ekyamagero kyakola ki kyasobola kubanga mulaba mukyala muteeketeeke ate yasomera wano Masaka ekyokukola akimanyi ate mukyala Mufirika Munnayuganda naye waliwo ebintu ebimu by'otasuubira nti ojja kumanyira omukyalo ono kyovola obufumbo bw'abanene n'abanene tebutera kuwangaala nti bw'oba oyagala omukyalo oyo amaka gabeere successful oteekeddwa okubaako by'okola ki byewerekereza buli lw'obeera n'omukyala ng'akusinga ennyingiza kuba tukitwala essaawa eno omukyalo oyo ettooke liyingira eriwera sente azirina wadde ne Kenzo si mwavu ojja kwagala omukyalo oyo okubaako ensonga zemukoleza obufumbo ng'alina appointment ne president ate onyiige oteekeddwa omutegeera Kenzo yalina okutegeera omukyala oteekeddwa okutegeera omukyala nga naye bw'alina okukutegeera kubanga naawe emirimu gyo gya kiro emirimu gyo gya kubeera mu vidiyo ng'owaana bakyala ovuiki abakyala bw'oba tobaagala so buli omu alina okutegeera muki munne obufumbo bwa Eddy Kenzo bulina emikisa ebiri tebugenda kuwangaala in the first 2 years bwe buba si bwakuwangaala singa busapansinga the first 2 years then tebuligwawo forever because these first 2 years zigenda kubeeramu omukyalo okulaba embeera gy'abadde tamanyidde nti wali ne bwaba abadde yamanyira Kenzo ng'omuyimbi babadde tebannakituuka ku level public kumanya nti baagalana nti mwami na mukyala abadde oluusi tafuna bbuba ng'alaba Kenzo alina ki n'omukyala mu vidiyo oba ng'agenze ku bivvulu kubanga omulimu gwa Kenzo gulina okusomoozebwa gulinga magnet attracting abakyala abakola ki abawerawerako so omukyala ateekeddwa okumanya nekyayo omulimu gw'omwami n'omwami n'amanya nekyayo omulimu gw'omukyala obufumbo bwabwe ne butambula ne bubeera successful abani kojja bw'okyera ku side ya Rahma ya Rema omuyimbi gweyogeddeko kubanga naye yavaayo n'agenda ewa Dr. Hamuza era kati abaana nga omanyi ku social media kuno ku kitimba abaana ate bakuba nnyo Rema twawona Rema twakola tutya olowooza Rema kino kirina we kyamukosereza ekisookera ddala Rema kubanga abadde asuubira nti obaddire Rema tamuvinga nga on era kino kimuluma era kimuluma nnyo ayina omukyalindako ayina omwami bazadde n'omwana bawangaddeko ebbanga kati litambula osobola okubuuka mu relationship naye tosobola kwerabira ate abantu abasinga sigamye nti Rema ayagaliza bubi Kenzo nedda naye ebiseera ebisinga buli lw'onoba awantu nga omuntu oyo tonobye Rema okunobewa Kenzo teyanobawo mu bulungi sajja yamala kumweragirako siri muyembe ng'omusajja teri kavaayo owange kiki nga teri kavaayo n'atambula n'agenda kati Rema abadde comfortable nnyo nga alaba Kenzo talina muntu gwakola ki gwalina kati olwaleero Rema si tali comfortable nnyo of course yavuddeyo n'amulaga official naddala comparisons zino eziriwo mu social media kati ffe tuleese ono mwe kati mulina ki ebyo of course tebibula kyebikuggyako naye nga kyeŋŋamba Rema nti ateekeddwa okukkiriza okumuvinga on nti yafuna Dr. Hamuza ali mu bufumbo bwe ate n'omukyala naye atambuza obubwe mwaba social media mulekeraawo okupikamu nnyo muliro Rema ayinza okubanga of course ebikwata ku Kenzo birina kumuaffectinga kubanga yali part of his life kyekiri kyenkugambye nti biteekeddwa okubanga bimuluma bimuyisaamu bubi naye ate naye ali comfortable singa abadde yesi mufumbo obanga obubwe bwagaana wandigambye nti she has a reason to worry but she's comfortable, she's happily married. I don't think she has any reason to worry. Big Brother Uganda nine abani kojja of course lera itiddemu mu mboozi mpola eya Rema Dr. Hamuza Kenzo ne Honorable Minister Rahma bamukyusize Honorable Rahma yatuzaalira omwana omulungi nyuma Kenzo azaala abaana abalungi njagala ekyo okuyozaayoza omukwano gwabwe gubadde guvudde wala just bakuba public bayite naba kugenda ate buli lwafuna omukazi nga tazaalangako bannange Kenzo yakubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja ali mu minisita kati Kenzo naye minisita kubanga era ye honorable Musuuza kubanga ffe ng'abaasoma amawulire bw'owasa omukazi ng'oli captain mukyala waafuuka major awo wennyini bw'owasa omukyala bw'afumbirwa omwami ng'omukyala Kano omwami abeera brigadier omwagalwawo atali mu mulimu gwo bamuwaayo eddala limu okusukka ku gwe Kenzo honorable minister era Kenzo kati waddembe okutambulira mu mmotoka ya Nyamutoolo mbisi modo 223 nga minister kubanga mwami wa minister
obadde okimanyi nti minisita afuna privilege nga buli mwaka gavumenti emusasulira olugendo okugenda mu nsi z'ebweru naye ng'alina okugenda ne spouse we omwagalwa we. Obadde okimanyi nti Kenzo kati level kwali omwana oyo alina emikisa. Tujja byogerako olulala ebyo obudde bunkutte naye nze ndowooza mwebale nnyo okwagala Big Brother Uganda. Nja kuyitirangawo nga tumenyaamenya ensonga ez'enjawulo naye nga Eddy Kenzo bannange magnet tekwata ku kipapula. Eddy Kenzo mumuleke yeyagale naye yafunye oyo alina kyamugattako. Gwe omuwala anoonya omusajja alina kyaggattako weebuze gwe omugattako kiba tolina ssente isoke. Magnet ekwata ku kyuma. Ekwata ku kyuma. Nze Abani Kojja. Munnayuganda obadde okimanyi nti obulungi kwefaako katukwanjulire bannaffe aba Alola Beauty Hub nga be bakafulumu kuddaabiriza wamma n'odda buto kyokka n'osigala ng'oli mulamu balina sabbuuni n'ebizigo ebyerusa so nga ate n'ebikuleka ku nakyo nabyo babirina. Alola Beauty Hub bakuzigula wamma n'oshanana bannabukalu mujje tubakoleko jangu ofune weed oil tulina muwoomya kazunza njuki omusajja omwenzi oba omukazi ye mwenzi jangu tukuwe supalook ng'omuntu wo ina mukaabira jangu bakukaabire musajja takuwa jangu bakuwe tulina muweebwa. Alola Beauty Hub bw'obeesiga wamma ebizibu by'omu maka obiira obigonjodde. Mu abaami n'abakyala abaagala okusala omugejjo mwe tubakolako nga tukozesa amajaani gaffe agatalina wadde obulabe. Omuwala ayagala okukola figa sako n'okwongera kabina wamma jangu ku Alola Beauty Hub we wali ekiddukiro kyo nti tusangibwa ku Ntebe Road opposite Freedom City. Ate teweerabira tukola ne delivery. Kola order yo package yo tugikuleeteraawo. Kumanya ebisingawo tukubire noti 744271 jangu ku Alola Beauty Hub olabikenga malayika abaliddawo bali kutenda.